Here they feed us on poso. Bakirangirire ku radio. Mu mateeka kye tuyita okukwata in flagrante delicto. Tukoya sausage eno. Ensi eyonoonese nnyo bannange. Zungulu. Mukulu mwayisa olukiiko naye ozze ekikeerezi bulala. But I think I've only been late by 15 minutes. Dakika 15 nyingi Honorable Ken tutandike nno. Bannange tiri poliisi. Wabula otya Honorable. Tutandike gwe. Banyabo ne bassebo ebigambo bigenda kubeera bitono naye nga bya science. Professor Mazuli yakusomesa science. Yogera ku bya luno juzi lwe bakutwala mu kkooti. Nze omukwabo abatwalibwa mu kkooti ne mbuuka ebisenge. Olwo wali odduka ki? Baatugaba wali oyagala kuleeta kiteeso President bamuggyemu obwesige. Obwe bumu ku bukodyo. Tusobola okukozesa obukodyo bwonna obwa science to get rid of the character. Ale lwaki omagaamaga gw'ogamba bwe batomutya? Wenna otuuyanye. The man is sweet yenge. Kati ddamu oyogere bulijjo weewaanawaana. Ayogera ye John Ken Lukyamuzi, the man. Abamaanyi atatya bikankana. Awamana. Oh yeah. Abeerubagatsewo be baali bamusuuta siffe. Omanyi okwogera bw'ati alabira kuba ne mu Parliament bye yasanzeeyo mu kisaanya kino. Ati nange nazzeeyo nyongere okwogera ebigambo ebikankana. Ebigambo bijja kuggwako. Bano banaakunyumiza ebyaliwo nga beekalakaasa ojja kutya. Olabika gwe wali oddukidde mu katale ewankulukuku. Nakati bakyanyumya ku poliisi. Kyenjukira kyokka ye poliisi okubba emmere mu owino. Ate poliisi naye egamba mmwe mwabba emmere ne muwuta ne supu w'abandi. Poliisi yennyini ye yawuta supu w'abannansi mu katale era ne tamusasula. Ate chapati ze twawulira. Ne chapati n'erya za bwereere n'ebijjanjaalo okwo. Ekikomando nammwe mwakisubwa. Oba be bapoliisi be twalabanga basaliikiriza. Eriyo baabumonde bubisi. Ye wali abasiika chapati. Mudde eno ne mututiisatiisa tusongamu obugalo nnyini. Abantu bali eri baagala babataasa, ababbi babali bubi, obufumbo busaanawo, buli kimu kisasise. Talina buvunaanyizibwa akoma mu kuzaala, sijja kusirika tonsirisa. Gwe musomesa, okimanyi nti baakusibako mu kkomera lwa mukazi. Bwe baba bansiba, sibansiba ku lulwe. Kyokka musomesa, kaki ki ekikuleze ku poliisi naye? Osi. Bakamugobya mu malyangaasi. Osi. N'ekyo si kye njagala okwogera. Osi. Oyagala kwogera ku ki? Kale yogera ku kyabaawula. Musanga osi wa poliisi ayinza okubaddiŋŋanya. Kuba si musisita. Era bye byatwawula. Naye kikulu nze maama we. Bye byatwawula. Kati wali oyagala kuwasa musisita. Mutuggyeko nammwe ebyobufumbo byammwe temubizzanga mu lujjudde. Ensonga z'eddiini ze zanjibwa mu lujjudde. Omusamize ng'oyo ayinza okuyigiriza enjiri y'okubatiza ebisolo bw'amala ne tumubuuza ebibuuzo. Naye ng'anywerera mu buwangwa bwaliwo nga tevanko linnya lya nkima era ngibatizizza okuva nvaako naye tonkwatirira mumala gambatiza bye sitegeera. Musamize se obatiza bantu banno ebisolo bikutebuse. Ani Katonda okkiriza okunywera ku temboolo gamba nzikiriza. Okkiriza ku mpaka. Naye singa bino mubireka ne mukola ekibiina ky'abayimbi muyimba nno bulungi mu by'okusaaga wano. Omusaayi gwa Yesu gutunaaza nnyo ffe abagwagwa b'omu myoyo. Era wamma wano ndabawo embeera y'obugwagwa ate n'omwawule yabalengedde n'akyogera. N'omwawule yennyini amaze okutegeeza nti ffe abagwagwa b'omu myoyo. Kati nno mujje wano obugwagwa bwammwe. Here they feed us on poso. Bakirangirire ku radio. Mu mateeka kye tuyita okukwata in flagrante delicto. Tukoya sausage eno. Ensi eyonoonese nnyo bannange. Zungulu.